Mwabale kwekuumira kumukutoga Uganda lifestyle amanya nze Segawa Mureshidi abanange happy new year mwinamwe n'abasobodde okubanga muyita mu 2022 nga muli balamu ate ne mutuuka mu 2023 tubayoza akatusubire guno omwaka ogenda beera gwa mirembe ogujjudde ebisima n'ebirala mujjukira okuva 2020 bugumu gwali mwaka ogwa COVID-19 2022 ogubaddemu obulwadde bwa Ebola kati tumanyi mu 2023 kyekinaabaamu naye katusabe byonna bitambule bulungi eri buli muntu kati kakati kibi nnyo ekyatuusewo mu ggwanga erya Somalia awo mu Mahasi eno nno basoose kulangirira nti abantu ababeera ddala 9 basobodde okubanga bafiira mu kubwatuka kwa bomu okwabaddeyo oluvannyuma gayongedde okufuna galaga nti omuwendo gw'abantu abafudde baweredde ddala 18 kibi nnyo kibi ddala abaawo Shabab bavudde ne beewaana ne bagamba nti bebakoze obulumbaganyi buna eno era nga bulijjo mu mwaka oguwedde mujjukira nti era bakola obulumbaganyi bwe bumu ne bagenda maaso n'okubanga batta abantu abalegwa kunukkiriza mu 200 nonno abano 18 abafudde ate abalala bagendedde ku bisago by'amaanyi emikono bagikutuddeko kusana amagulu okubanga gakutukako awo nga tuvuddewo waliwo omuyimbi Karole Kasita ono nabadde lubuto kyamukisa mulungi nti yasobodde okubanga asumulukuka n'azaala baby boy era kati bwe yagala okwagaliza Karole Kasita wali badde omuweerezayo ka message sinakindi n'ogenda n'omukyalirakokko pambi omukyalo ono abaddengawo ng'ali lubuto naye era kibadde kimulobera kugenda maaso nakubanga performinga shows era abadde nga ku shows esinga obungi wano eno mwamulaba okwedi Kenzo Festival n'ewalala wangi nnyo nnyini ddala naye abantu bagenda maaso n'okubaga bamuteeka ku pressure bamugamba tulage taata w'omwana mini byaffe gusi bye bagamba nti nno ye bbaawo ebyo bifu ffe twagala taata w'omwana omutuufu bambi naye akyali ku kaligo omanya abawagizi osobola okukubanja omuntu nga walaba babanja nnyo Juliana okumanyani taata wa Taj naye paka weyagenda maaso n'okubanga bakuba ekimmondi kali ne Karole Kasita bamukaka nnyo ate bamutadde ku pressure kubanga abuulira eggwanga ni taata wa baby boy oyo gwe yakazaala awo nga tuvuddewo omukyala Prima Kadash ono gye buvuddeko mwamulaba balaganga abazzeemu okukwatagana ne yali baawe amanyikiddwa nga Josted kati ono azzeemu n'ayogera ekyama n'agamba ne wagobadde mutulaba nti tupepe ya ffenna tuli ffenna naye ekirugatta n'omwami Josted nedda biringa ebintu nga bibiri kuliko ekyokuba nti yetaata w'abaana bange ate ekyokubiri business zitugattira ddala balowooza nti nze ne Mr. Henry tetukyakwatagana ekyo muli kafu agamba nti nze noono tuyina company eya tours era tukyali ba business partners ate era nze ne Josted tukyakwasaganya ensonga za bizinensi kati mu bye mulowooza nti nno baawange oba ndi mukyala we mwabamanya ebyammwe n'agamba nti amazima matuufu gajja genda maaso n'okubanga gavaayo singa munaalaba embaga naye mubanga temunnalaba mbaga ebyo muliko abifu wanavuddeyo n'agamba nti Josted waddembe okufuna omukyala omulala gwe yeetaaga yenna ate era nange ndi waddembe okufuna omusajja yenna wemba neetaze so mulekerawo okulowooza nti nno buli kimu Josted kyanaakola nti ndi mu kifaananyi ekyokubeera mukyala we ekyo kifu nonno bamulabakaawo ku Dine with Josted era ng'agamba nti project bagikolera ddala bulungi nnyo era n'alaga nti enteekateeka zaabwe baagala guno omwaka gwe tuyingidde babeere ng'ekivulo kiddako bakiteekateeka awo kwa Africana kale katulinde tulabe ki ekinaavaayo nze Segawa Mureshidi.